nyongera okubuuzaako najyo sinzira okera nga owuliza bale kutweyungako wale kubeera mpozi nga ate weegatta ku ffena gye tutambulira bulungi nnyo. Monday to Friday tubeera tukuweereza bulungi nnyo, then weekend ate tutambula ddala bulungi nnyo ddala. Kale yonna gy'osinzira okera nga otuwuliriza webale kubeera nga ate ekintu okikwasaganyiza ddala bulungi nnyo ddala. Olunaku olwajjo yabadde 28 ate mpozi kibiina kya NUP kyatandise okubeera nga kiveetinga kutandikira ku chairman LC5 ekwe batandikidde, era mwalabye bagenda kubeera nga batubuulira mwalabye waisa mufumbire wambuza nti omuntu agenda kutegeera atya nti kati ono yayiseemu omuntu wa bulijjo. Nabaga mujja laba akakka akeeru nga kafuluma, tetumanyi bagenda balonda nga bola balonda bapapa oba bati kyobomanya vetting yatandise bulungi nnyo ekinaavaayo kyekinavaayo. Naye wano njagala okubeera nga nkubiriza mwenna abalina ebifo bye mwesimbyeko, abamawulire tusobola okukwokesa ate ne kikumisa kaadi mu kaseera akasembayo statements zokola. Waliwo omu abeesimbyeyo mu bende eyo, omukyalo omu bamubuuzizza nti singa tebakuwa kaadi kiki kyozzaako, yeesimbyeyo n'omulenzi yani Shuaman Segawa, yes, bamubuuza kikyozzaako ko ye era banyima kaadi sobola kusimba mabega wa muntu kumuwagira kubanga already abamaze okulaga nti alina amaanyi. Ekyo kyokka kikulaze nti tokkiririza mu nnambiko z'ekibiina. Oba ontegedde kitegeeza tokkiriza mu nnambiko z'ekibiina oba nfuna bulungi. Kati ebigambo byogera no kulasiti birinza okukumisa akaadi, okakananga okivuddemu. Ekyokubiri nabagambye wano tugenda okulabira omuntu eyajja okufuna kaadi okufuna omulimu oba omuntu eyajja okuweereza. Birungi bya mirundi ebiri, waliwo yajja okunoonya omulimu n'eyajja okuweereza eggwanga. Kati wano tugenda okubalabirako nti gundi yajja kuweereza ggwanga, gundi yajja kukola ki oba nfuna. Jabbala wano nga bamu badduse bagenze mu DP, abalala bagenze mu DF, abalala bagenze mu PFF n'ewala yonna. Bati yonna gy'olaga bwe bibeera yonna gy'onoogenda bwe bityo bigenda okubeera. Otherwise ojja kubeera nga ng'otokedde mu ga bumonde amalagala gentegeeza nti ogabeerako n'okottokera olowooza weekwese, kumbe teweekwese. Ebifo musuubire abantu bangi nnyo abagenda okubeera nga abadde bali mu parliament naye nga tebazzeeyo, abadde balina okubeera nga babadde mu offices ez'enjawulo naye nga tebazzeeyo. Mbuuza lwaki? Ogenda kulaba for instance bameeya b'ebibuga likes of Walukaga n'abalala nga baswikinze. Kati bwebanga batandise kuba meeya naba LC5 chairman, kitegeeza bwe bamala okuveetinga oba tokyadde eno ku kifo ky'obaddeko, eri bwe bakusuula ogenda kufuuka muwagizi oba nfuna ogenda kufuuka muwagizi. Awo tugenda okulabira ddala omutima gw'ekibiina ogulina, ogenda kusigala ng'oli muwagizi emyaka 5 giggweko olyokojje. Nenno nteesa tusobola okukola nga bwe twalaba bwenda engineer bali mwezo bwe yakoze nti bw'oweereza awantu kale okugera okumala myaka 10, either you change switching office kuboreda obo mazo okukakasa nti owanguddewo myaka 10 n'okola obuweereza abo, kati kyusa dda mu kifo ekirala oba si kyekyo muwemu abalala. Muwemu abalala abaana gye bali abato basobola okukola. Tubeerenga ekintu kyetulabako kyetulwanyisaako mu bannaffe eri ffe kigenda kiswikinga kuba kati tukize tugaane. Waliwo abantu nga obadde member of parliament ng'oli mu kibiina kya DP, kibiina kya FDC ne kaakati NUP eroze oli mubaka wa parliament. Mugenda kunjuliza nti like Biden amaze emyaka mingi nnyo nga alinga senator, myaka mingi, yes, naye watukidde mu buyinza gwe obadde tulaba nti ekituufu kiri nti abadde akooye.
tuvula bamuwadde ekisanja kye kale nze kyemproposinga bw'oba badde minister bw'oba badde oli honorable for 10 years or for 20 years tewali kikugaana kudda ku kifo kyabwa meya kuba bodda ku kifo kyobwa meya kati oba oweereza direct wansi ku bantu eri obadde obateeseza kati wanoze obaweereze butereevu nze nsuubira kiba kikola bulungi nnyo nga bwolaba yingini abali mu ezo yavudde ku bwa MP n'agamba kanzikiko wansi ku bwa meya w'ekibuga Kampala wanaagenda direct wansi ku muntu wa wansi tumubanje tumugambe bali mu ezo watusuubiza kati wano oli mu bantu eri obadde otuteesereza na buli kimu kati omwala gwa Nakivubo omwala gwa Lubigi omwala gw'Egindi abakesisi enga babanja ndowooza KCCA esinga abakozi ababanja sente ennyingi naye nga ate zibeera ntono bw'obalamu bano abaana abayera kati actually baba subcontractinga ababa smart city eyo nayo oyo contractor mulala onaye contractor mulala bagamba nti bakusasulwa wakati w'4,000 n'akasanvu padde kwalya kwasasula ennyumba kwe kuli transport we kwaweerera n'abaana oba nfuna naye ate ne zaccumulatinga ne ziva mu mwezi gumu 2 3 4 ne zigenda ku 5 mpaka ku 6 ne twebuuza ani alya ssente z'abaana abo kati yingini abali mu ezo ebyo bye bizibu byogenda okusookerako okutandikirako that is singa bannakibuga babeera bakwadde omulimu ogwo kuba ogwo mulimu mulimu ozze kukolera bannakibuga kutereeza buli kimu abange inginiya wabadde walabe bataddeyo Lukwago oba bali mu ezo ne bagamba nti Lukwago tanalaga interest ye nti oba akomawo ne bali mu ezo alaze interest bagenza okukola yandibadde nga voting nga bali mu ezo atwala era abaana wano babeera n'opinions zaabwe abaana babeera n'opinions zaabwe but tubalema kubeera nga buli omu abeera n'endowooza ye of which kiri okke tubadde wano nga tababeti namboze nga atujjukiza akalalu enziba gye baakabbamu kuvadda nno basebo ne bannyabo ebintu bibiri weebiri okubba akalulu n'akatwa kubanga nzijukira story ya Kafumbe Mukasa ne Babu olugulu emulaba oludda oli wansi wa side eri mu Nakivubo stadium oluyite eri ne ludde eri mu Owino balutuma Kafumbe Mukasa road oyo omusajja yali w'amaanyi nnyo mu NRA era balwanirako ku kifo ky'obubaka bwa parliament mu Kampala owa wakati ye ne Babu ne kati edda okulonda kwedda kwalinga nti wotikingira akalulu nga basibawo ebox batekawo ebox manya wotikinga batekawo ebbafu motikingira then basibawo ekiveera ekiddugavu ne kikolanga akayumba mwabanaabideko mu binaabiro bino ebyo ebyessanja mubimanyi ekinaabiro bakizimba ne batekako ekiveera oleme kulaba muntu anaaba kyalikeeri kati ne bano bebakolanga ng'oyingireyo kumbe bw'oyingira eyo oluwaddeme n'okuyuza akatabo kalamba n'okayiwamu nga okatiikinze Babu kati akalulu batu baakabba Babu n'awangula Kafumbe Mukasa kati Kafumbe Mukasa oyo omusajja wattu yali w'amaanyi nnyo era kigambibwa oba ye yasooka n'okubeera chairman vice chairman wa NRM kiri awo weekityo naye era naye kigambibwa mbu bamuwabutwa bamuwabutwa ne kati ebiseera ebyo ensonga z'obutwa nga abantu banategeera butwa babulidde babujjanjabirawa babukunuuniramu wa kitegeeza akatwa kaava dda mu byobufuzi paka nakati katwa kaava dda mu byobufuzi paka nakati but anyway njagadde kwekonayo bwekonye there is a circulating video on social media essomero lya King James School of Nursing elila eno tebazanyirayo boyfriend yagenza okukyalira ko girlfriend ku somero boyfriend tasomera ku somero eryo ye girlfriend yasomera ile kuba it is a school of nursing
nene bannansi mulimu ba Mero Nansi n'aba ne kati kale yagenze kukyaya ku girlfriend we ng'asomera ku ssomero erya King James. Omukulu w'essomero n'avaayo n'abakwata n'asooka n'akalakata omusajja kiboko, n'amukalakata kiboko boyfriend, ne bamukalakata kiboko mu lujja wakati ne bamala ne baleeta ne girlfriend ne bamukalakata kiboko. Tebaagala busiru wali ku ssomero, tebaagala busiru wali ku ssomero. Nenzira ku kiri ne baŋŋamba nti erira amasomero gye gali nakyali wange yasomera lira, naye nti abaana abo bannansi babayisiza ddala nga baana ba secondary newankubadde baba batuuse okwesalirawo, naye babayisiza ddala nga baana ba secondary n'okubakuba kibooka abamu babakuba. Oba ontegeera abagaya ababasomesa abo abasawo nabiki ebyo babakuba. Kakati bambi musajja wattu omukalakata kibooko ne girlfriend bamuleeta naye bamuteekawo bamukalakata. Nze ekyankutteko nti oba anayabeera Edmaster director oba omuvubuka ndowooza emigo gyamuyitiriddeko n'ayagala asituke n'atandika ate omulinnya ku mutwe. Omuntu yenna bw'oba oboona omukangavvula olina kukuba kabina kye bayita ennyama ya gavumenti, oba baagibawaddi nange simanyi. Omeni gavumenti eno naye yagala nnyo okubeera nga buli kimu ekiwamba. Ebbina eryo omuntu kizibu nnyo okusinziirako abeere ng'akuwawaabira, but kasita otandika okukuba buli w'osanze eyo oba ogenze mu assault, abamanyi amateeka ag'amangu mangu, awo oba ogenze mu assault. Newankubadde naawe oli alinza okuva n'agamba it was a criminal trespass, but ani asooseeyo. Oba ontegedde, but ani asooseeyo okuggulayo omusango. Kakati njagala kulabula abaana bawala ne baana balenzi, bw'oba onosinkananga boyfriend wo kibeera beta ndowooza ne mufuluma ebweru w'essomero okwewala okuleetera ebizibu boyfriend wo, naye boyfriend okwewala okuleetera girlfriend ebizibu. Wano e Uganda amateeka gakola luvannyuma nnyo. Ndabyeko abapositinga era poliisi you should react ekole ki? Ile bajja genda bakwate director addeyo. Naye olwedde aba setinze presidency nti essomero lye tebali ejingiramu ojjanga osaatukirako kiboke ejja kuvuga. Kiboke kola ki? Ejja kuvuga. Ate olowooza ssente za assault zibeera mmeka? 15,000. Muzadde w'omuwala tetunnamanya. By the way waliwo n'aleese ekintu ekirala nti baabuuzizzaako ku muzadde w'omuwala ye agamba ki? Kuba omuzadde w'omuwala naye afuubaana ateekemu ssente ze, gwe boyfriend ofuba ojja obojjerere ng'omwana akyasoma. Oba ontegedde kati awo bingi mwabagamba nti poliisi ebeere involved, naye ye muzadde w'omuwala agamba kyajja kugamba nti omwana wange akyalina under age, mugenda kusibisa omusajja wa bwereere. Mukusinziiranga wenkozeemu research abaana abo abasoma nansi emisomo giba gya kukaka university ziba zibuze exactly. Kakati waliwo n'abaana ba branchinga off ku senior 4 ng'oli bw'amala okutuula senior 4 sente waba tewali magenda ku nursing ofune certificate. Kitegeeza oyo mwana aba akyali muto nga tanaweza myaka 18 kati gojjo osaatuuka. Fe tuwagira principal dange principal kiyakoze yabadde ataasa mwana future ya mwana yabadde ataasa future ya mwana ebere ntangava naye sebo waliwo ote yakikola ye waliwo emitiyana era naye Mitiyana School of Nursing ye teyakuba mu compound yasimbawo ebikajjo biryawo binyirira, naye boyi bakukwate ng'oliddeko ne bebagunnyingeemu osasula. Kati omwana oba yali tamanyi bulungi mateeka gafuga ssomero liryawo Mitiyana lya bannansi, agenda amenya ku kikajjo. Principal yamugamba genda oleete 10,000, ekikajjo kiwalire kya 10,000. Family wakange 10,000 bagirina essaawa eyo. Ebibuuzo tebyatuuka ebyakamalizo bikola, omwana tebamulemesa okukola ebibuuzo. Yagezaako okudduka mu mawulire simanyi bakoze beti ne bagamba nti wayi etteeka ly'essomero libeera tteeka. Kati bw'obanga oyingidde essomero sooka beera bold, gamba abakututteyo, naye nze nkimanyi abasinga bakikola. Rules and regulations ezifuga essomero eryo
ogasome bw'ogategeera saba funa admission. Najja natwala muwala wange yo wa senior 1 ne bampa buli kimu nangamba ekifo tukikuwadde, but kukakwakulizo kamu muwala wo bw'asoma amateeka ago n'akkiriza nti ajja gagondera nga tukuwa ekifo era n'agategeera. Nkugamba nti yakola ensobi emu yokka kuva mu DH n'agenda n'aliira mu class emmere bamuwa suspe. Lwaki? Nti ku mateeka gali kwekiri, emmere eriibwa mu DH tewali walala wonna olina giriira. Oba ontegedde? Kati abazadde ne ba students musabenga amateeka agafuga essomero eryo gye muba mugenza okusaba ebifo byammwe. Director tukubuuzizzaako nnyo owa King James School of Nursing erira, mwebala emirimu gye mukutuusaako engalo bannaaye. Bulungi nnyo South Africa, mambo VP Tanzania, mugamba mutya, ate mpozi Africa at large, Europe mwena tubabuuzizzaako nnyo, German, France, China, Vietnam, mwebale kubeera nga ate mpozi mutugoberera bulungi nnyo era mwebale kubeera nga mutambula naffe. Mu Uganda kasitobera n'obwongo osobola okulya ku ssente z'omuna Uganda bulungi nnyo nga ate ziva mu gavumenti nga bazikuwa mu mateeka. Abasajja bano balina gundi gye batongoza project. The government of Uganda has officially launched the One Student, One Laptop initiative, a significant program aimed at bridging the digital divide through equipping every student in higher learning institutions with personal computers. Kati kkiriza obagaana eyo ddiiru ya muntu buntu. Government ya Uganda yatongozza initiative ey'okugabira abaana laptop, buli mwana ne laptop emwemu, buli mwana ne laptop emwemu abali mu matendekero aga waggulu, okubanguyiza enkola okubanguyiza okubeera mpozi nga ate oba oli abakola ebintu ebikwatagana n'omutimbagano mu bwangu ddala. Jukira bakola coursework, balina okukola research, balina okukola ebintu ebyenjawulo naye nga balina okubeera nga bali ku internet. Kati baagala bagende nga bagabira abantu bano laptop. Ogenda kwekanga nga abaana babenefitinzeemu ate era be baana b'abagagga abalina obusobozi. Kino nkyogera nga namwe mukimanyi. Abaana abali ku scheme za bursaries za government na biki, Makerere University ne universities endala zonna eza government, aba benefitinze ennyo si be baana abagezi. Yet kina kubeera omwana omugezi ng'ava mu family obuli awo yabanako. Naye ogenda okulaba abaana baba DJ Tracy be bazirina. DJ Tracy akulidde wali eri kireka kwetoloola lubiri lwa Ssaabasajja. Baana bagagga ba kibuga be bali kwezo. Ogenda olaba bagamba noogu be baziriko. Bantu bali mu gavumenti ate abaana be basomera obwereere. Kati laptop zino eyalese ddiirwa eyo bambi. Kati nze nkugamba bwe nti if that project works ne kibeera sustainable for a year nga neebuuka. Radio twabufuna. Buledio nabo bwabwabo buledio bw'omu covid awaya abaana kwe bali balina okusomera era of course olina kubba laptop. N'ekyokubiri tuweewo ebbanga tuyite ku Kampala road awo mu baana abatunda zi laptops awo enkadde wogenda osanga laptops ezo nga bazisaddeko sticker. Bano bateekako government of Uganda olinga ateekawo sticker ya Core i5 ojja oguloga naguze ddero Core i5 kumbe we batadde stick eyo waliwo ekigambo government of Uganda not for sale. Waliwo stick ya Core i5 abana bayiiya. Mukama Katonda Uganda ebbika niwe Museveni yetabiraba nini bw'aba abiraba akole ki musajja watu yekaddiyidde ate n'ababba babeenewe. Ate wamma jjajja bw'alaba abazzukulu nga bazannyidde ku nkoko ye lwaki mukuba enkoko yange nnono gundi kalanzi yalidde enkoko yo naye bannange omwana mumuzzeeyo ewa kitaawe yalidde enkoko yange jjajja musonyiwe kale akome ku eyo
ogenda okulaba kalanzi abbye n'ente kalanzi babba ente n'embuzi bamuyitira kitaawe nga amutwala kati n'ebya Uganda bwe bitabo bibiri baŋŋambako John Chrysostom Muyingo yali mu DP n'akyuka n'ayingira NRM ne bamuwa okubeera nga amanaginga ebyenjigiriza naye bwe yatuuka eri yagamba nti yatuukako mu State House yali tamanyi nti Uganda erina obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente n'agamba nti Uganda ensinga Uganda erimu ssente nnyingi nnyo era mu State House wali ssente naye ekibuuzo kiri nti ozizigyeyo otya era olimba ki kyogenda ozikozesa we wali obuzibu kati abaana abagezigezi babbalamu ne bagenda ne bayiiya bazijjayo mu ngeri yonna gye baagala ng'oyagala oba toyagala olina okubeera ng'ozibawa oba onfuna so the laptop project tugisimba ssebo ne bannyabo eno ya tabbu nnyo n'akafaananyi wano ke mbadde ndaba ng'oli mukwano gwa General Muhoozi Kainerugaba gendayo ku page ya X atadde ekifaananyi ebiseera ebyo baali bakamuwa obwa major akataddeyo n'awandiika statement eno. This was 18 years ago. The late Afande Kazin, Army commander, summoned all of us, the newly promoted general majors, to Bombo for pimping ceremony. 18 years later, I'm Commander Land Force, and I'm sleeping in Afande Kazin's house in Bombo. Statement eno njirabye nobeerawo n'abakomentinze ebintu neŋŋamba abaana bano tebabeera abatuufu General Kazini battamutte kati if somebody comes out n'akola statement bweti eyo gwe kiki kyogifunamu kanyoone ku mazzi agooca gwenga gwe kiki kyogifunamu ali eyampuliriza genda mu comment section nteeraayo kanji kuvunulira mu Luganda atategeera Luzungu olinza oba oluwulira naye nga lukulemu okuvunula agamba kati wayise emyaka 18 kasookedde omugenzi Afande Kazini ayita bonna bameja be baali bakalonda n'abayita ebbombo ku mukolo gw'okubatikira ogw'okubatikako zino zicepe naye agamba kati wayise emyaka 18 kati nze Commander Land Forces era kati nsula mu nnyumba ey'omugenzi Kazini ebbombo kalimu olukolosoova era nkabalekedde sijja kagenda nnyo kinene nnyo sijja kagenda kinene nnyo but bwato generali bwe yawandiise eyo tuvuddeyo waliwo agatambula agalaga bannasayansi bakoze empiso ekubibwa omusajja nga ya family planning kati wano ogenda okulabira abakyala ababadde basiba abasajja abaana kuba tuwadde ne incident ya kusala buseke ng'oba oliawo oliba bamusala obuseke atuuka eyo ekiseera n'ayagala okuddamu okuzaala ng'ate takyasobola kati baleeseeyo empiso nga yo bagikuba bukubi nga bwe mulaba empiso ze bakuba abakyala empiso ne bagimukuba ya myezi 3 myezi 6 kati ffe abasajja tutudde empiso eyo controllinga enzaala eyakizaala gumba bw'oba tuyagala kuzaala ng'ogenda bagikuba bw'otuuka eseera n'ogamba kati njagala okuzaala ng'olekeraawo gyekuba ng'oddamu ng'ofukumula baana oba ontegeera ng'oddamu ng'ofukumula baana ebintu ga bikutambulira bulungi nnyo abakyala balabye nga bayita mu bulumi bungi okukola kizaala nedda abakyala bano badde batufera
yagala okubeera kasiza ate bamuuza na muwala Zannero yagenda mu ddwaliro kakati wayi musawo njagala okakizaala gumba oyagala ya myezi emeka ekakane nedda bakaliso ne bagamba okuwe kana akakerera kawasini kambanda ke kati weteke akakolenda ngamba ata zaga kakerenda omukulu yefumitati akakere obange yesiyaga songa na yeruma olendo okugunumba katuna oba kituma ono ye mwogezi wa poliisi avuddeyo n'ategeeza nti bakitegeddeko nti waliwo akatambi oba obubaka obutambuzibwa obutuufu obugamba nti Directorate of Human Resource Administration eya Uganda Police basazeewo nti bano abasajja ba police constables be bakali ku rutinga nti ate balina okweyongera ku training mu police training school eye Masindi Kabalye. Bagamba nti ekintu ekyo si kikyamu, manya si kituufu kikyamu. Ekintu ekyo si kituufu kikyamu. Bagamba abantu abo balina training ebaweerezebwa eyaabwe ngeri special tebafuna training nga ya police. Tebafuna training nga ya police. Olunaku olwajjo Shabi Malende yatutte empozi ate obukadde 10 nga contribution ye ku kusonda sente ez'okunoonya campaign mu kalulu akagenda okujja omwaka ogujja. Ekyana kivulyo ne kigamba mbusenga Mpuuga abadde akyaliyo ku kavule singa yewadde dda akasiimo okusinziira ku kasente akakatuuka ku kitebe singa Mpuuga abadde akyaliyo singa yewadde dda akasiimo byawera dda ne tuyita namu yefula ayala kweyita omusiime Mpuuga abaana ezira kuwulira nti olina ebitaano bakya bitaano kumbi bitaano ye kasalawo ebitaano ng'agamba esawo okwesiima. Anyway, sigera kubeera mpozi ng'ate nsukka wala eno dijje kiki omuzadde yakubye omwana abbye ebitaano nekyo yamugaye kanje esigalize asako ekyoke yagambye eki yamala ezijjako bwa Mpuuga fuuka Mpuuga alaye omuzadde yakubye omwana we nga bbye ekyebitaano namulangira namugamba nzijjako obubbi agala kufuuka Mpuuga. Ebintu bya Uganda. Anyway, that's life mwatu bwe tutambuza obulamu. Sigera kwera mpozi ng'ate nsukka leno more programs tukamu ekyombo ky'omukwano kakkana tuwaye the vibes kyekyanke n'endala nnyinyo sitok mubeere bulungi mweraba.